Omuntu gw'otunuulira olwaleero nga mukozi ddala alina process gye yayitamu. I do not really subscribe to abantu aba-exaggerating their level of suffering nga tebabuulira abantu batuufu engeri gye bayambibwamu. Buli muntu avaayo omugagga aconcentratinga nnyo okubabuulira engeri gye yabonaabonamu ennyo era gye mutasaanye kuzannyira ku bugagga bwe. Nze I went on record bagamba nti awo mu 91 nga ngende South Africa omwami bamuyita Haji Ahmad Nsubuga yali nannyini Kamojja era yali musuubuzi nnyo. Haji Ahmad Nsubuga yamba $3,000 kuba yasooka nampa $2,000 ne tiketi n'agamba muko genda okole. Kati eriyo abantu naye omuntu takubuulira nti nno yayambibwako. Omuntu takubuulira, abantu bababuulira ennaku zaabwe zokka. Nze gw'olaba naye baba bafuna ssente zaabwe nga basirika. Buli nnaku ebagwira wategedde mwenna nga mulalinga behind egundi bizinesi baagimusuulidde bakoze be bati. Tebababuulira butuufu. Mohammed Kakiika cannot lie to you nti yayita nnyo mu ttanuulu yabonaabona nnyo. But Mohammed Kakiika was a very calculative mind. Twatula butuuzi ne tugamba nti omusaala gwe w'abaana abasomesa e Uganda tetujja kulaakulana. Tugende wabweru gye tuba tukola riziki yaffe. Era nze natambulira ku plan. I just want you to show people here that passport yange yaggwako. Olwaggwako bweti yaggwako. Yino issued in 1991. Yali eggwako emyaka 10 giggwako 2001. Passport yange okuggwako nga bakoonamu wani nga nkomewo e Uganda. I thought 10 years was enough. Abantu abakola mulina structured plan bwetyo. Oluusi mujjamu ebintu ne bikugozobanako ne bigaana. Ne ekyo ne tukimanya.